naye yali amubuuza ku kigambo ekiyitibwa ihsan, yamuddamu n'amugamba nti al ihsan an ta'buda Allah ka'annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaku. Ekiyitibwa ihsan ly'eddaala omuntu lyatuukako sinza Allah subhanahu wa ta'ala ng'amulaba, newankubadde omuntu talaba Allah naye Allah yalaba omuntu wano. Bw'atyo omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatunnyonnyola ekigambo ihsan, naye abasuufi bo engeri gye bakitegeeramu ate si yeeyo. Bo bategeera ekigambo ekyo oba bakivuunula mu mbeera yakubeera nti eddaala omuntu lyatuukamu nga waaba agenda okusinza Allah, agenda okusaala, asika ekifaananyi kya sheekhe we n'akisembeza kumpi n'abeera nga amulaba, sembeza ekifaananyi nti oba ogenda okukola ezikaali zaabwe ze bakola, kumiitiriza ku sheekha wo omusike ekifaananyi kyo okisembeze maaso, olyoka otandika okusinza. Amakulu nti seeko ono akuyambako okubeera omutebenkevu, nga sheekhe gwe bategeeza be basheeka baabwe bali bawaliyo baabwe, abamu ku abo abakulira tariika zaabwe ez'enjawulo nga Tijaani, nga Rafaa'i ne baseeka baabwe abamu bakyali abalamu, nti oba ogenda okusinza isika seeka oyo abeerewo, kubanga bo bakkiriza nti tosobola kutuuka eri Allah okugyawo bwena gw'oyiseemu. Kati abamu ku bayitamu okutuuka eri Allah be bawaliyo baabwe abo, era ng'ekimusisa asembere kumpi era nti akutuusize okusinzaako oba edduwazo eri Allah subhanahu wa ta'ala, abeere nga kayungirizi. Ate nga omubaka Muhammad sallallahu yatugamba nti man ja'ala bainahu wa baina Allahi wasa'id, yenna ateekawo wakati we ne Allah kayungirizi, yad'uuhum wa yatawakkalu alayhim, nga gwasaba nga gwesigamira, kafara, kubanga gwayitamu okutuuka eri Allah, kafara, omuntu oyo kimuviirako kukafuwala. So ezimu ku nzikiriza z'abasuufi zetulabye. Alhamdulillahi al-aliyyul a'la al-waliyyul mawla الذي خلق فأحيا وحكم على خلقه بالموت والفناء والبعث إلى دار الجزاء لتجزى كل نفس بما تسعى. ثم الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم سنقوم أمام رب العزة والجلال. أما بعد، amatenda amalungi agataliimu bukendeevu bwonna gatendebwa na wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, eyatutonda n'atwenkanyankanya n'atulamulako oluvannyuma lw'okututonda n'atussa mu nsi, yatulamulako Allah subhanahu wa ta'ala okufa oluvannyuma lw'akaseera buli omu ke yamuteekerateekera akagere. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala aleme kutujjawo okujjako nga tuli basiraamu, era atuwangaaze ebbanga lyaffe erisigadde nga tuli basiraamu. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Tubajjukiza baganda baffe abatuwuliriza era abatulaba nti mu byengera Allah byagabira abantu tewali kisinga kyengera kya busiraamu. Ekikyagaanye abasiraamu okwesiima oba okuyingira ejjana lwakuba tebannafa, naye kikyagaanye abatali basiraamu bonna okuyingira omuliro nabo lwakuba tebannafa. Tolaba nti Allah gwawadde ekyengera eky'obusiraamu aba amuwadde byonna, kyova olaba weesiimye gwe omusiraamu, teekawo amakubo Allah mwagenda okuyisiza okukuuma ng'oli musiraamu era ogenda okufa ng'oli musiraamu. Allah yagamba nti inna ddiina inda Allahi al-Islam, gwe wenna ali eyo ng'onakuwala wena ennaku nga tuli mutebenkevu, ng'olaba nga Allah alina by'atakuwadde by'okyalulunkanira naye ng'akyakuwadde eky'obusiraamu, kimanye nti eky'obusiraamu ekyo Allah kye yakuwa kya bbeeyi okusinga by'olunkanira byonna.
yatutonda yagamba nti inna ddiina inda Allahi lisiraamu, eddiini oba enkola emanyiddwa mu maaso g'omutonzi waffe era mu maaso g'omutonzi waabo abatali basiraamu abaatukulembera n'abagenda okujja nga tumaze okuvaawo. Eddiini gye yasiimira abantu busiraamu. Ebisigadde byonna weebiri naye si bituufu. Okubeerawo kwabyo si kye kiraga nti bituufu. Obujulizi obulaga nti obusiraamu bwe butuufu bungi, naye tuba tetubikudde Qur'ani, naye tuba tusomye hadithi za Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebitwetoolodde byokka bitumalira okukakasa nti obusiraamu bwe butuufu. Naye ng'ekyengera ekyo ab'ebitiibwa yakiisiza ku lulimi lwa Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kyova olaba tumusabira, okumusabira kwaffe tekitegeeza nti ali bubi gy'ali, wabula ebirungi ebiva mu kumusabira bidde eri ffe abakoze ekikolwa ky'okumusabira. Tusaba Allah se okusaasa n'emirembe omubaka we w'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatujja n'obulungamu buno. Tubakubiriza okufaayo ennyo okutya Allah, okwekuuma ebiragiro bye n'okweziyizaako bye yagaana, kubayite okutya Allah. Ekyo Allah gwana basaasidde n'akiwangaalirako, Allah yamusuubiza obulamu obulungi kuno ku nsi. Ate era gwana basaasidde n'akifiirako, Allah yamusuubiza obulamu obulungi mu kaburi ne ku lunaku tugenda osinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Muzimu ku nsonga eziviiriddeko abantu okuwangaala mu mbeera embi mu kanyigo no ku nsi, kyekyokubeera nti abantu mu bifuba byabwe bajjuzaamu ensaalwa n'enge n'obutaagaliza. Ezo zonna endwadde zetwogeddeko, ndwadde za mutima. Teri alina ndwadde ya nsaalwa oba nge oba butaagaliza ng'asobola okubeera n'emirembe n'essanyu mu nsi muno. Tukugamba ggwe omusiraamu ali eyo n'atali musiraamu, ng'oyagala okuwangala bulamu obulungi kuno ku nsi, tukugamba nti tahhir qalbak min alhasad walhikid, longoosa, gogola omutima gwo oguggyemu ensaalwa, enge, obutaagaliza n'endwadde ezifaana bwe zityo, ofune ku ssanyu ku nsi. Ffenna tunoonya kubeera bulungi, tunoonya ssanyu mu bifuba byaffe, naye tosobola kufuna ssanyu eryo mu kifuba kyo. Tetugamba ssanyu lya kungu, tugamba essanyu eriri mu kifuba ky'omuntu munda. Teri asobola kulifuna tebakulimbanga okuggyako nga mu kifuba kye temuli nsaalwa. Ab'ebitiibwa, ensaalwa kitegeeza ki? Ensaalwa kitegeeza omuntu okubeeraawo nga yeegomba ekyengera Allah kyawadde munne, mukwano gwe, maama we, taata we, muganda we, kibeere nga either kimuvaako kimuddire oba atirisiti kisaanewo. Yo y'ensaalwa. Abantu bangi beegomba byengera Allah byatuwadde bituveeko bibaddire, nga balinga abagamba nti be balina okusalawo kiki ekirina okubeera kuno ku nsi. Allahu akbar. Ekyo nno kibaviiriddeko okubeera nti bawangaala mu nsi muno mu mbeera ey'akanyigo. Teri awangaala mu nsi muno mu mbeera y'akanyigo ng'asinga omuntu alina ensaalwa mu kifuba kye, ng'alaba abantu nga beeyagala awulira bubi, alaba abantu nga bavuga amamotoka malungi awulira bubi, alaba abantu Allah baasukkulumizza mu erimu awulira bubi, alaba abantu Allah baasukkulumizza mu ssente mu bitiibwa awulira bubi. Teri muntu awangala bubi nga muntu oyo. Kumanya ensaalwa mbi ab'ebitiibwa ly'ezzambi, ensaalwa ly'ezzambi eryasooka okujeemerwa Allah mu ggulu ne ku nsi. Kimu ku biraga nti ensaalwa mbi ly'ezzambi eryasooka okujeemerwa Allah subhanahu wa ta'ala mu ggulu ne mu nsi. Tebuwulirangako kyafaayo ekyaliwo wakati wa Adamu alayhi salamu ne Ibilisi alayhi laana. Allah
yalagira bamalayika bonna babeere nga bavunnamira Adamu alayhi salaam. Bonna ne bamuvunnamira illa Ibilisa aba wastakbara wa kana min alkafirin. Okujjako Ibilis alayhi laana ye yagaana ne yeekuluntaliza ku Allah subhanahu wa ta'ala kyali amulagidde. Nsonga ki yamuviirako kugaana? Yeerabanga wa waggulu, yakwatibwa Adamu alayhi salaamu ensaalwa. Lwaki? Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala khalaktahu biyadayhi, Allah yamutonda mikono gye. Wa allamahu asmaa kullaha, Allah namuyigiriza amannya g'ebintu byonna. Wa askanahu aljanna, Allah namuwejja namuyingiza mu jjana. Ibuliisi bwe yalabanga guli bwe gutyo n'akwatibwa Adamu alayhi salaamu ensaalwa. Bwe bamulagira amuvunnamire n'agaana, ne libeera nga lizambi eryasooka okujeemerwa Allah mu ggulu. Bwe tujja kuno ku nsi, batabani ba Adamu ababiri, Habiru ne Kabiru, omu ku bo yawaayo ekiweebwayo eri Allah subhanahu wa ta'ala nakkiriza okuwaayo, omulala we yawaayo Allah n'atakkiriza kuwaayo olw'ensonga emu oba endala. Ono Allah gw'atakkiriza kiweebwayo kye n'akwatibwa oli ensaalwa n'amutta, ne libeera nga lizzambi eryasooka okujeemerwa Allah kuno ku nsi. Bwekyo tubakubiriza ab'ebitiibwa nti yenna ayagala essanyu kuno ku nsi, okwesiima, okweyagala okw'omutima, tahir kalbaka min alhasad walhikid, kwegayiridde longoosa, gogola omutima gwo oguggyemu ensaalwa n'enge n'obutaagaliza, obeere bulungi. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatukubiriza n'atulaamira n'atugamba nti iyaakum walhasad, okugenda ngenda naye mbeewaza ensaalwa. Fa inna alhasada, kubanga mazima ddala ensaalwa, yaakulu alhasanat kama taakulu nnaalu alhatab. Ensaalwa eyo gye mulaba ndaba mugiremeddeko, eri emirimu gyammwe, esaanyawo emirimu gyammwe nga mulaba omuliro egusaanyawo enku, mwenna mwali mufumbye ku mmere. Ensaalwa gye mulaba eyo esaanyawo emirimu gyaffe. Omuntu asobola okuba nga yakoma okukola emirimu egigye ng'alina emyaka 18, naye kati awezezza emyaka 5 n'atera okufa nga takolanga mulimu gugwe ebbanga eryo lyonna, nga gyonna emirimu gy'akola, eswala, kusiiba, kusaala, agikolera batwazi, era nga bali bakwatibwa enswala nga bagikolera. Kubanga nabbi atugambe sallallahu alayhi wasallam, fa inna alhasad yaakulu alhasanat, ensaalwa eyo erya ebirungi byammwe bye mukola, nga emulaba omuliro we guli enku ne gugisaanyaawo. Oyo yali mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ab'ebitiibwa, okumanya ensaalwa mbi, Allah we yali agyogerako yagiriraanyisa n'obulogo. Allahu akbar. Allah agamba nti wa min sharri naffaathaati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Yatulagira tubeere nga tumusaba atutaase obubi obuli mu bafuuyira mu balogera mu bifundikwa, si be baloga abo. Wa min sharri hasidin idha hasad. Era tulagira tumusabe atutaase obubi bw'abalina ensaalwa mu kaseera bye bakwatira. Abamanyi bagamba abavunyizibwa Qur'an ab'ebitiibwa nti Allah okuliraanyisa obulogo n'ensaalwa yali ategeeza nti ensaalwa n'obulogo bye bimu, biri ku ddaala lye limu, kwe kuba nti abiriraanyisa. Nga olaba buli wayogera ku swala ayogera n'okuwaayo. Wa aqimu swala wa atu zaka. Ebyo bibiri ebyo, swala n'okuwaayo, birongo, tebiteŋŋana, tebirina kuteŋŋana. Nabwe kityo ensaalwa n'obulogo tebirina kuteŋŋana. Kale laba Allah awesinkana mu maaso ge nga just walina nsaalwa, naye Allah akuzuukize n'abalogo, akuzuukize ne babafiina n'abasigadde abafaanana, naye nga wali musiraamu. Tahir qalbaka min alhasad walhikid. Kubiriza ow'ekitiibwa omulungi, wejjeemu, gogola omutima gwo wejjeemu ensaalwa, obeere bulungi ku nsi.
ne ku nkomerero. Yatulambira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti wala tuqati'u wala tadabaru wala tabaghadhu wala tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Yatulambira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti temukutulawo wakati wammwe, temunyigiragana, temukwatibwa nsaalwa. wa kunu ibadallahi ikhwanan, mubeera baddu ba Allah abooluganda. Ensaalwa evuddemu ebibi bingi, abantu battiŋŋana olw'okuba bakwatibwa bannaabwe ensaalwa, abantu balogaŋŋana olw'okuba ensaalwa eri wakati waabwe, abantu waliwo obukyayi wakati waabwe olw'enswalo eri wakati waabwe. Teri kirungi nga kisobola okubeera wali ensaalwa. Awali ensaalwa wabeerawo bibi, awali ensaalwa tebasobola kubeerawo kukulaakulana. Nabisho tubakubiriza ab'ebitiibwa tujjemu ensaalwa. Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obulungi ku nsi ne ku nkomerero. Okumanya ensaalwa embi ab'oluganda b'ebitiibwa, ensaalwa eyo gye mulaba yenna nannyini waayo agirina abanga abuuza Allah nti lwaki oli wamuwanze n'otampa, ate nga Allah atugamba nti nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya, fe ababagabirira ne tubagabanyiza, ono ne tumuwa akagaali, ne tumuwa emmotoka, ne tumuwa kino, ne tumuwa kiri. Ogwo omulimu gwaffe gwa Allah. Kati omuntu alina ensaalwa abanga abuuza Allah lwaki ono wamuwanze n'otampa. Tubeere abagumiikiriza b'ebitiibwa, tumatire n'akatono Allah katuwadde. Allah atuwangaaze mu bulamu obujjudde essanyu, obulamu obujjudde ekitiibwa, ate nga ne kuno ku lw'enkomerero tetugenda tutuukayo okuggyako nga Allah subhanahu wa ta'ala musiimu gye tuli. Tukyagendera ddala mu maaso b'ebitiibwa n'ekitabo kyaffe ekya Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali yakafa akaseera si kawanvu nnyo, omwezi gulinga gumu mabegako awo, abadde awangaalira Madiina awo. Allah subhanahu wa ta'ala yakamujjulula, yatuwandikira ekitabo ekiyitibwa al-Mawqif as-Sahih min ahli al-bid'a wad-dalal, ennyimirira entuufu ku bazuuzi mu ddiini. Ekitabo ekyo kitulekerawo kikyagasa umma. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amugase, amuwe empeera ezo ze yakolerera ng'atulekera erimu efaanawo ekyo. Olwaleero biidhnihi tabaraka wa ta'ala, oluvannyuma lw'okulaba ezimu ku nzikiriza z'abasuufi ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yagamba nti ku nkomerero y'omulembe sataftariku hadhihi al-umma ila 73 firqa kulluha fi nnaari illa wahid. Yatugamba omubaka waffe sallallahu alaihi wasallam nti ku nkomerero y'omulembe umma yegenda kwawukanamu ebibinja 73 nga byonna bya muliro, okuggyako ekibinja kimu kyokka kye kigenda okuwona. Basahaba abaaliwo baamubuuza, ya Rasulallah, kibinja ki kye kigenda okuwona ku lunaku lw'enkomerero? N'abagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti ma kaana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, bwe munaalabanga bali ku kifaananako nange ekyendiko kati ne basahaba bange, kyekibayita alfirqatu annajiya, ekibinja ekigenda okuwona ebibonezo by'ekitiibwa Allah ku lunaku lwe tugenda okumusinkana. Kati twalaba nti akabinja k'abasuufi kali kamu ku bibinja 73 ebyava ku Busiraamu, era ne tulaba nti bwe tuba twogera ku basuufi wano Uganda bwe tutegeeza bamuhibbiina oba abaliidi. Kati twali tutandise nga tugenda mu maaso n'ezimu ku nzikiriza z'abasuufi oba ez'abaliidi oba bamuhibbiina, era nga twali tutuuse ku nzikiriza egamba nti aqidatu as-sufiya fi al-manamati war-ru'ya wal-ahlam, Sufism reliance on dreams in legislation, okukkiririza kw'abasuufi mu birooto mu mbeera ey'okubaga amateeka agabafuga. Eyo enzikiriza gye twali tutuuseeko biidhnihi tabaraka wa ta'ala. Naye nga tetunnaddayo kuwe twakoma, mukkirize mbeere nga mbajjukizaako ku zimu ku nzikiriza ze tuzze
tulaba ez'abasuufi oba oli awo tukwatanire wamu tugende tubeere nga tugenda mu maaso. Twalaba nti abasuufi bakkiriza mu nzikiriza zaabwe nti tetulina kusinza Allah lwakuba tutya omuliro, era tetulina kusinza Allah lwakuba twagala Allah atuwejjana. Asuufiya taddaa anna ibadatullah la takuna khawfan min annaari wala tama'an fil janna. Tetulina kusinza Allah olw'okuba twagala atuwejjana oba olw'okuba tutya atwokya omuliro. Boye batebagamba. Era bo bakkiriza nti tulina kusinza Allah olw'okuba tumwagala fakat kyokka. Era bagamba nti yenna asinza Allah olw'okuba ayagala Allah amuwejjana fakad abada alwathan, aba asinzizza essanamu eriyitibwa ejjana. Era bagamba nti yenna asinza Allah olw'okuba atya omuliro aba asinzizza omuliro. Nzikiza y'abasuufi. Ate nga Allah subhanahu wa ta'ala yategaba mu Qur'ani ng'ayogera ku basahaba b'ebitiibwa aga nti kaanu yusaari'uuna fil khayraat wa yad'uunana raghaban wa rahaba. Baalinga balongoofu abaatusooka, baalinga banguwa nnyo nga bangu nnyo mu kusinza Allah, nga batya nti bwe banaaba tebakikoze Allah agenda kubookya omuliro, era nga balina essuubi nti Allah bw'anaaba akkiriza okusinza kwabwe Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga bawejjana. Kati abasuufi bo tebakkiriza bye batyo. Bakkiriza nti yenna asinza Allah alina kubanga amusinza lwa kumwagala kyokka, si kutya muliro wadde okubeera n'essuubi nti agenda kumuwejjana. Enzikiriza twagiraba mu bulambulukufu. Netulaba emu ku nzikiriza endala ze balina abasuufi nga nti assuufiya ya'takiduuna bihayati nabii sallallahu alaihi wasallam hayatan dunyawiya. Abasuufi bakkiriza nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyafa, akyali mulamu, obulamu buno bwennyini bwe tulimu. Newankubadde yafa ne bamuziika, naye obulamu bwalimu eri si bwe bulamu abalala bonna abaffe balimu, wabula ye akyali mu bulamu buno bwennyini ffe bwe tulimu, hayatan dunyawiya, buno bwennyini bwe tulimu. Kyovula babeera ku hadara zaabwe, wabeerawo akaseera akatuuka ne bamuyita najja, ne bamusondera ne transport amuzaayo. Bakkiriza nti Nabbi Muhammad sallama bamwagalira, basobola okubeera naye, basobola okwogera naye. Kyova olaba bamuyitamu n'okutuuka eri Allah. Mu basuufi nga bakkiriza nti tosobola kutuuka eri Allah okuggyako ng'olina gw'oyiseemu. Kati omu ku gwe bayitamu okutuuka eri Allah ye mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Era bakkiriza nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amanyi ebigenda okubaawo, kuba yali amanyi ebigenda okubaawo nga tebinnabaawo. Era bamanyi abamu bakkiriza nti ne waaba tabikkuliddwa bigenda kubaawo nga tebinnabaawo, alina obuyinza obutunula ku lawhu mahfuz. Era bagamba nti wa min ulumik ilmu lawhi, muzimu ku irimu omubaka Muhammad sallama ze yalina irimu gye bayita ilmu lawhi, irimu ekwatagana ku lubaawo nga bategeeza lawhul mahfuz. Ebina byonna Qur'an ey'ekitiibwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yennyini yaleka atugambe nti mazima ddala nze ndi muntu nga mmwe, kul innama ana basharun mithlukum, ndi muntu nga mmwe, ndi emmere nebaka neerabira ne byonna bye muyitamu mbiyitamu, naye enjawulo gye ndi, enjawulo eriwo wakati wange nammwe nti nze Allah nzisaako obubaka. Allah amutumira Jibuliiru n'amusaako obubaka. Mwe kye mutalina yenjawulo yokka eriwo wakati waffe n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So abasuufi bo bakkiriza nti omubaka Muhammad sallama teyafa kufa abantu kwe bafa. Twalaba nti abasuufi era balina engeri gye bavunulamu ekigambo la ilaha illa Allah etali ntuufu. Enzikiriza eyo bagiyita wahdatul wujud oba wahdatul wujud. Bavunula ekigambo la ilaha nga bagamba nti tewali kisinzibwa mu biriwo okuggyako abeera Allah, nga bategeeza nti Allah asobola okulabikira mu ndiga
Allah asobola okulabikira mu nte oba mu mbuzi oba mu nkoko oba mu musota, asobola okulaba omuti nga ye Allah, tomala gagutema, tomala gakuba nkoko, ayinza okuba Allah gwokuba. So yenzikiriza y'abasuufi, ezimu ku nzikiriza zaabwe enkyafu ezitali ntuufu. Nabwekyo ezimu ku nzikiriza ezo, ekigambo ekyo la ilaha illallah ngeri ffe ba ahli sunna wal jamaa gye twakitegeeramu gye tukivvuunulamu, tugamba nti tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah. Ebisigadde byonna bisinzibwa naye tebisinza mu butuufu, bisinza mu bukyamu. Alina okusinza mu butuufu yekka ali Allah subhanahu wa ta'ala. Kati bo balaba nti enzivuunula eyo si ntuufu, okubeera nga bateekawo eyaabwe nga enzikiriza eyo yabeera nga eteekebwawo oba edizayiningibwa omu ku bamanyi baabwe ayitibwa Ibn Arabi. Ibn Arabi mu kitabo kye kiyitibwa Al-Futuhat Al-Makkiya atulaga nti emu ku nzikiriza yaabwe. Ne mu kitabo kye kiyitibwa Fususul Hukum, enzikiriza ezifaana bwe zityo osobola okubeera nga ozisangayo n'oyongera okumanya ku bikwatagana ku basuufi. Waliwo ekigambo abasinga mu mwe kye mumanyi ekiyitibwa ihsan. Al-ihsan engeri abasuufi gye bakivvuunulamu n'engeri ba ahli sunna wal jamaa gye tukivvuunulamu yanjawulo. Jjukira nti Jibril alayhi salaam yajja eri omubaka Muhammad sallama n'amubuuza ku bigambo ebisatu. Yamubuuza anil islam, n'amubuuza anil iman, n'amubuuza anil ihsan. Naye bwe yali amubuuza ku kigambo ekiyitibwa ihsan, yamuddamu n'amugamba nti al ihsan an ta'buda Allah ka'annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaku. Ekiyitibwa ihsan lye ddaala omuntu lyatuukako ng'asinza Allah subhanahu wa ta'ala ng'amulaba. Newankubadde omuntu talaba Allah, naye Allah yakola ki? Yalaba omuntu wano. Bw'atyo omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatunnyonnyola ekigambo ihsan. Naye abasuufi bo engeri gye bakitegeeramu ate si yeeyo. Bo bategeera ekigambo ekyo oba bakivvuunula mu mbeera yakubeera nti eddaala omuntu lyatuukamu nga waaba agenda okusinza Allah, agenda okusaala, asika ekifaananyi kya sheekhe we n'akisembeza kumpi n'abeera nga amulaba. Kitegedde sembeza ekifaananyi nti oba ogenda okukola ezikaali zaabwe ze bakola, fumiitiriza ku sheekha wo omusike ekifaananyi kyo okisembeze mu maaso, olyoka otandika okusinza. Amakulu nti seeka ono akuyambako okubeera omutebenkevu, nga sheekhe gwe bategeeza be basheeka baabwe bali bawaliyo baabwe, abamu ku abo abakulira tariika zaabwe ez'enjawulo nga Tijaani, nga Rafaa'i ne baseeka baabwe abamu bakyali abalamu. Nti oba ogenda okusinza sikaseeka oyo abeerewo, kubanga bo bakkiriza nti tosobola kutuuka eri Allah okugyawo gwena gw'oyiseemu. Ate abamu ku be bayitamu okutuuka eri Allah be bawaliyo baabwe abo, era ng'ekimusisa asembere kumpi kubeera nti akutuusize okusinzaako oba edduwaazo eri Allah subhanahu wa ta'ala, abeere nga kayungirizi. Ate ng'omubaka Muhammad sallallahu yatugamba nti man ja'ala bainahu wa baina Allahi wasaa'ir, yenna ateekawo wakati we ne Allah kayungirizi, yad'uuhum wa yatawakkalu alayhim, nga gwasaba nga gwesigamira, kafara, obanga gwayitamu okutuuka eri Allah, kafara, omuntu oyo kimuviirako okukaafuwala. So ezimu ku nzikiriza z'abasuufi zetulabye nga tuzeeyo bwe twakoma biidhinihi tabaraka wa ta'ala aqidatu suufiya fi lmanamati walru'ya wal ahlam. Ezimu ku nzikiriza z'abasuufi enkyafu ezitali ntuufu era nga zisobola okubaviirako okuva mu busiraamu ey'okuba nti bakkiririza mu birooto, mu kubeera nti ebirooto ebyo baba biroose emu ku source mwe bajja amateeka agabafuga. Nga olaba nti ahlu sunna wal jamaa
bakkiriza nti bajja amateeka gabafuga mu bintu bina. Kintu ekisooka bajja mu Qur'ani, masdaru esooka Qur'ani ekitiibwa. Masdaru eyokubiri sunna, hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Masdaru eyokubiri al ijma, okwegatta kw'abamanyi. Masdaru eyokusatu al qiyas, okugeraageranya kino ne kiri. Okugeraageranya tujjamu amateeka gatufuga. Kati bo abasuufi wekito si we kiri okusinziira ku bo. Bo soose esooka mwe bajja amateeka gabafuga al kashf al maz'um lil awliya. Bajja amateeka gabafuga bakkiriza nti bawaliyu baabwe babikkulirwa. Kitegedde naye baba tebabikkuliddwa, balina obuyinza n'obusobozi obutunula ku lawhu mahfuz, ne balabayo ebyama bya Allah ne babitegeera. Kati bajja amateeka gabafuga ku bawaliyu baabwe, kubanga bawaliyu abo bakkiriza nti babikkulirwa. Amakulu bamanyi ebigenda okubaawo nga tebinnabaawo. Basobola okugamba nti ojja kufa ku lunaku weruti. Kitegedde basobola okugamba nti gwe osobola ogenda kufuna obugagga, ogenda kugula emmotoka ku lunaku weruti, n'ebitali ebyo. Masdar ag'okubiri almanamat, ebirooto. Bakkiriza nti mu birooto bajjamu amateeka gabafuga. Era nga wasanze omusuufi omutuufu nga alina kye yaloose mu kirooto, newe omugamba nti Allah yagamba waati, newe omugamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba waati, newe omugamba nti abamanyi kino kye beegattirako, kugamba nti taata yandoosezza. Osobola okumugamba nti ekyo Allah yakigaana. Edduwa z'amakumi 40 Allah yazigaana, omubaka Muhammad sallama teyazikolako, teziriko bujulizi kuva mu Qur'ani na mu sunna. N'akugamba nze naloose nga taata wange andagira nsoma edduwa. Waliwo omukyala yajja eyo gye tuwangaalira, atagamba nti baseeka bazze ewange, twakoze edduwa ey'amakumi 40 ewange wiiki ewedde, naye baseeka ndowooza baataniddwa ne batawogera ku linnya lya taata. Twabawadde amannya gonna naye erinnya lya taata ne batalyogerako. Kati oluvannyuma lw'edduwa eyo ng'owayisewo olunaku lumu taata n'atuloosa ng'atugamba nti oba twagala oba tetwagala tulina okuddamu edduwa eyo kubanga tetwamusabidde. Omukyala yajja ku muzikiti eyo gye tuwangaalira ng'atugamba nti mujje tukole edduwa endala kubanga taata yatuloosezza. Kati yafaana waatyo, niwe omugamba nti edduwa ezo teziriko bujulizi kuva ku mubaka Muhammad sallama, si mukolo gwa Busiraamu. Tasobola kukiwuliriza olw'okuba yaloose. Kati mwe bajja ebimu ku masdar mwe bajja amateeka gaabwe birooto. Nsaba Allah tutaase nabo abataase. Masdar ag'okusatu liqaa'ul amwaat as-saabiqiin. Bakkiriza nti basisinkana abafu ne boogerezeganya abaafa edda, ne babuulira nti kino ne kino, kino ne kino, ne babagerekera amateeka ne babagako bye babagaana. Osobola osanga omusuufi omutuufu nga taata wa mama we yafa n'agaana okugaba emmaali y'abamulekwa, kubanga ekyo nakyo twakifunako eyo gye tuwangaalira. Oli yagaana okugaba emmaali y'abamulekwa, ye yali omukulu waabwe, ng'agamba nti taata we yamuloosezza ng'amulagira obutagaba mmaali eyo, ng'amugamba nti bagikuume emmaali ebeerewo, anaalemwa gy'anaalemwa ajja kukomawo ewaka awo ku ttaka alime, naye nga temuligaba. Tumugamba nti Allah yagamba waati ne waati, nti wa taata yandoosezza. Kyekimu ku biraga nti bo abasuufi bakkiririza mu birooto okusinga bye bakkiririza mu Qur'ani ne mu sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amasdar ag'okusatu bagamba nti bo bawaliyu mu bo batunula ku lawhu mahfuz, ku lubaawo olwo olukuumibwa. Allah lwe yagamba nti fi lawhi mahfuz, kwe yawandiika maqadiiru zonna ebigenda okubeerawo mu duniya muno. Bo bagamba nti bawaliyu baabwe batunula ku lubaawo olwo ne bategeera ebigenda okubeerawo, ne bategeera
kati mu mbeera ezifaana bwe zityo basuufi tubali twagalamu kya birooto nti bo bakkiriza mu birooto okusinga bye bakkiririza mu Qur'an ey'ekitiibwa. Naam, olwaleero biidhinihi tabaraka wataala tugenda kulaba ku bimu ku bizibu ebisangiddwa abantu abo oluvannyuma lw'okubeera nti bakkiririza mu birooto. Fitnatu nnaasi bilmanamat warru'ya, ebimu ku bizibu abantu bye bafuna mu kukkiriza mu birooto okubeera nti balekawo Qur'an ne sunna ne ijma ne qiyas ne babeera nga bakkiririza mu birooto okukkiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kwe yatugaana. Jukira nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadithi ya Qatada radiyallahu ta'ala anhu. Qatada yatugamba nti sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, yawulira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga agamba nti arru'ya as-saliha min Allah. Hadithi eno omusiraamu ateekwa okuba asaana okubeera nga agiwa ebirowoozo n'okugifaako n'okugikolerako. Yagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam obanga ayagala okuwona ebizibu abasuufi bagwamu mu birooto, yagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti arru'ya as-saliha min Allah, ekirooto ekirungi kiba kivudde eri Allah. Buli woolota ekirooto ekirungi kimanye nga kivudde eri Allah. Nabbi waati bwatugamba fa idha ra'a ahadukum ma yuhib, era n'atugamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti omu ku mmwe singa aloota oba anaalaba ekirooto nga ekibadde mu kirooto kirungi akyagala, yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti fala yuhaddith bihi illa man yuhib, tabaako ne gwakigamba yenna okuggyako oyo gwayagala, gwamanyi nti tasobola kumukwatibwa nsaalwa. Nabbi bw'atyo yagamba. Naye n'atugamba nti wa in ra'a ma yakrah falyattafil an yasarihi thalatha, naye omu ku mmwe singa aloota ekirooto ekibi, n'aloota emisota nga gimugoba, n'aloota nga agwa mu kinnya, ebirooto ebifaana bwe bityo, akimanye nti mina shaitaan, kiba kivudde eri shaitaan, era afujje obulusurusu emirundi 3 ku sayidi eya kkono, oluvannyuma asabe Allah subhanahu wa ta'ala mutaase shaitaan. Era wala yuhaddith biha ahadan fa innaha lan tadur, n'atugamba nti ekirooto ekibi tobaako ne gw'okigamba yenna sirika, bw'onaakikola ekyo tojja kukosebwa kirooto ekyo kubanga kiba kivudde eri shaitaan. Waatyo omubaka Muhammad sallallahu we yafunze ebikwatagana ku birooto ng'ekigendererwa mu kyo abeere ng'atutaasa n'okutwekesa okugwa mu bantu bye bagwamu ebizibu naye nga bivudde ku birooto. Hadithi eyo ntuufu eri mu kitabo kya Muslim. Kimanye muganda wange atukomekereza biidhinihi tabaraka wataala nti bw'olaba ng'ekirooto ekirungi, lwaki nabbi atuganye sallallahu alaihi wasallam okutunyumizaako abantu okuggyako oyo gw'oyagala atasobola kukwatibwa nsaalwa, kubanga kyoloose Allah asobola okukikuwa, kyoloose mu birungi Allah asobola okukigulira n'okifuna. Kati buli w'okigamba ow'ensaalwa asobola okukwatibwa ensaalwa, Allah n'ayisizaako n'otakifuna. Era beera n'essuubi nti ogenda kukifuna, kubanga oba n'essuubi eryo, ekyo kibayita husnu dhanni ila Allah, okulowooleza ekirungi Allah, kubanga nabbi yatugamba nti dhannu billahi khaira, Allah mulowooleze kirungi. Yensonga lwaki tatugambye kukigamba buli omu ekirooto ekirungi, kigambeko oyo gw'oyagala tasobola kukwatibwa nsaalwa. Ate ku kibi n'atugamba nti tokibuulirako muntu yenna wadde oyo gw'oyagala, kubanga buli w'okibuulirako omulala sheitaani ebanga ekuwangudde era kigenda kukosa. Kati ezo kaida ez'enjawulo oba ebimu ku birungi bye tujja ku by'okuyega bye tujja mu hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buli w'otabuulira kirooto kibi muntu mulala, kiba tekigenda kukukosa era kiba tekigenda kuviirako kutya, kubanga abantu batya ebirooto ebibi ebyo ne babeerawo mu kutya, ne babeerawo mu kutya ne kibaviirako okuteeka mu nkola bye baloose, ne bivaako okubeera nti bafugwa ebirooto ate nga biva bivudde eri sheitaani. Sheitaani eyitiranye mu birooto okubeera ng'ebuza abantu. Kati ekimu ku bizibu
abantu bye bafunye oluvannyuma lw'okukkiriza mu birooto kwe kuba nti ab'eŋŋanda bangi baawukanye ekisookera ddala lwa birooto ebyo. bwe towulirangako musajja avaayo n'agaana okugaba emaali y'abamulekwa olw'okuba taata we yamuloosezza. tolaba nti abooluganda abo tebasobola sigala wamu olw'okuba bano bagamba kirala tugoberere sunna tugoberere Allah, ate bano bagamba twaloose taata yatuloosezza. tebasobola kusigala nga bakwatagana, naye nga kyekireese ekyo birooto. bantu bangi bazimbye amasabo nga tukomekkereza biidhini tabaraka wataala, naye nga okuzimba amasabo n'ebiggwa entandikwa yali kuloota, kirali kirooto. taata yatuloosezza nti amazzi gamuyitamu, mugende mumulimeeko, ne mugona ne mugenda ne mumulimako ku ntaana. ekyo shitaani netegeera nti bagonvu, neleeta ekirala. taata yaloosezza nti munzimbire akayumba, enkuba ne mugenda ne mumuzimbira akayumba. taata yandoosezza nti munzimbire ennyumba esingako awo bunene, ne bamuzimbira. paka batuuka ku kuzimba essabo n'okutandika okusinza shitaani, naye nga kyava ku birooto. kati abantu bangi bazimbye amasabo era bagenze ne mu masabo lwakuba birooto ebyo tetugoberedde mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. abantu bangi bali mu ntaana bafudde ba birooto. maama yandoosezza nti gundi oyo yabalemesezza okugaggawala mumugjeewo oba mujjawo, birooto. nabwe kityo abooluganda bebitima nga tukomekkereza nga bwe kiri nti abasuufi bo balina enzikiriza y'enjawulo mu birooto. tusaba Allah abaluŋŋamye abakomyewo ku mazima, naye nammwe abasiraamu muyige engeri gye mukwatamu ebirooto, gye mukolaganamu n'ebirooto, tuwone ebizibu abasuufi bye basanga mu birooto. tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo. olwaleero biidhini tabaraka wa ta'ala twejjukanyizza ezimu ku nzikiriza y'abasuufi egamba nti Sufism reliance on dreams in legislation, okwesigamira kw'abasuufi ku birooto mu kubaga kw'amateeka agabafuga. tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bagoberera Qur'an ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutuufu okuzigoberera paka tunamusinkana. tusaba Allah atugase n'ebigambo ebyo, atuweemu ebyokuyiga era tubeere nga tubikolerako paka tunamusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.